Eke. Babuwe. Mr. Update. Esebo. Yawezezza omwaka. Ngali mutaka. Olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 9. Esebo. Omwezi ogwa January. Lwe yawezezza omwaka nga tuvudde ku maaso. Era. Kaakati nga tunnakola nga tukola kirala kyonna. Njagala abatuwuliriza. Abatulaba. Tusooke tulawe ebigambo bino. Okujjukira omwami ono. Otulyoke tusimbule. Mu mawulire ettomooni. Ge tulina olwaleero. Mr. Update. Kamuze Sajirinya. Honorable. Oli mufumbo. Ndi mufumbo. Oyina abaana bameka? Ndina abaana bana. Naye abaana bo bano asinga obukulu wa myaka emeka? Wa myaka 6. Alaba TV n'ategera bulungi? Nnyonyera alaba nnyo. Alaba nga bakukuba emigo? Era munyiivu nnyo ku lunaku lwe natembeya. Yanga dadi nalabye nga batwala. Wavuga ekigaali. Lwe natembeya yanyiiga nnyo. Yanga dadi nalabye nga batwala egingizo. Manyi ko nalinguze bulegingi buno bulungi nnyo. Kyenayingezaako message okugusa. Obutembeyi si musango. Obutembeyi mulimu. Koro nasuubuza 10,500. Polisi egenda okunkwata nga mpezezaawo gumu 7. Ate polisi nayo yalingezigezi yasooka n'enninda n'entunda then eryoka enjoola. Ngolo kyenyo. Baagala n'okuudi ono gwe nali nnyina mu nsawo. Era ensawo eno polisi gye yasooka oggwamu bwenti bwe nali nteeka ssente. Nakananga kunywenga nsawo ng'abasajja bakawuula bankuba eŋŋumi ez'okumuku. Kambuze. Bweddayo ewaka mu mbeera eno nga otimpuddwa ng'oba okubiddwa emiggo. Mbigambo kya bisookerwako mukyala wo byakugamba. Ebisookerwako nga wakatuuka bote waka. Kyasooka okukola manyinza kanyina flasika 2. Ine y'amazzi agalimu omunnyu n'eya caayi. Ye kyakola ng'ey'amazzi agalimu omunnyu ajjayo nga mbuuza nti dadi nyigewa. Nga muga nti akakongovule kano ne wano ne mu lubiriizi wano ne mu lubiriizi wano. Kakati ye omulimu ye kati gyaba yalabye edda. Nze nsanga gwokya bulungi nnyo nga n'omunnyu amaze. Omuntu ali eyo ayinza okulowooza nti ekintu kino kyonna ky'okola ekya demonstrations okifunamu. Kubanga singa baleto kifunamu tewaliddidde. Abantu abasingirayo kibalowooza waliwo n'abamu atera okungamba nti katemba Segirinya ina katemba kale nabogera ekyatemba nyigira nnyo kubanga gwali olabye eddi polisi ngegenda mu theater la Bonita nekuba aba ebonize emiggo oba bakayimbira gwali olabye eddi nge bakuba so kati gwe nga comedian toyina kubwa kati kapale gwali kwanga muko bamuli yaki jegeza kwati gwe nawo batoyina kubwa nze siri mu comedy nze mba mu byabufuzi ebirwanirira abantu kati bali abali mu katemba bamali yakibani chovola bantu bote wali amusonga mu yaddeki yadde olugalo obo kitegeera kati nze ekinkubya nti mbambuusa abantu nga mbazibula amaaso nga mbagamba mwebereremu abantu bagamba nti buli polisi lwejja eba tennakukka ku nnyama ng'ogudde eri ozirise kakati awo balimba kubanga nyina video footage zonna kati nga ono olusembi olw'amatabo omusajja yankwata nanteka mu kaduukulu namputize ngumi ezali enkambwe nyato oyo musajja yankuba ezo ngumi tezali za polisi nzo manyi nzaawula engeri gyenkubiddwe nnyo engumi ey'amagye njawula n'eya polisi njawula omusajja kuba ekikonde n'owulira ng'ejjinja lya minzaani ntoyinza gamba nti wa polisi oba polisi ejakubye eyalusuza enjala tayinza kukuba ngumi nnene bwetyo kagamba ebikonde byalagibwa ensi yonna n'ebiraba lala bankubirirawo ku 2 so si kwesuula baba bankubye ate lwaki nesuula to fakinga si fakinga lwaki nfe naye ng'owona mangu siwona mangu Justice Zagirinya ndi musajja determined nti bwe mpuliramu olungu bangu banzenga nnumba front nze sagala byakulwala ebyo byakubeera ku ndiri oli n'alwala tavaaka nzo oluuliramu olungu banguba nga nkomawo nga nnumba eke babuwe wali kwazirana Jali Miranga biwobe byennyini omwagalo w'abangi Muhammad Segirinya omugenzi Mr. Update era nga botwogerera kati yamudira mbigere esebo ye Alhaji Council Elias Luyimbazi na Lukola Jaden ye mubaka wa Kawempe North kakati ebigambo bye ekyamazima byali bizaamu amaanyi byali bisanyusa oboli aba Uganda bali bafunye omuntu gwe balabanga abafaanana butereevu oyo yali omukuffe ebyaddala ojeko gamambu kino oba kiri naye oyo yali omukuffe kubanga abayivu yali amanyibwa abakwata abatasoma nga amanyibwa abakwata abagagga n'abaavu bonna nga yabagatta wamu kubanga ono yali atekawo ne service y'eddwaliro erisosola osobola okubeera ng'oli mugagga naye ng'obudde bugenze essaawa etusobola kubeera ng'odduka ogende ku ddwaliro ly'oyagala ng'otandikira waawo
ewe musajja Muhammad Segirinya mukama amumuze mirembe eke babo tunakwelanga tulandaga abatuliriza nkusaba balamuseko mutikitiki butono nnyo ate otulyoke twolekere mu ndulundu y'amawulire gye tubaleetedde omukutu gwa AKTV Media Uganda era nga tunabakuberanga tweyongera nja basabanga bulijjo basoke video bajwe like eduka ku speed ya yiri kubanga bino ebintu bitubatuusako bikulu ddala era balina okuberanga babitegeera mbalamusizaako olina okusinza gye musinzire okuberanga mutulaba n'okutuuliza nze Eke Master mayogawo muzindalo nga ndi nefe Uganda olina mabega wa kamera nze ndi mabega wa kamera era ku kamera nga bulijjo kakati ebigambo mu ggwanga Uganda bingi nnyo byetugenda okweranga tukuleesa otunulire era osunsule eri banna Uganda omusajja byabakama munda mu kakiiko ak'ebyokulonda amawulire mangi galaga akasatiro galaga obunkenke saako n'okutya mu nkambi ye wabula nga ate waliwo n'ebigambo ebyongedde okweranga bifuluma nga biraga olukujjukujju oluyitirivu olutatadde olujja nga lufuluma mu kakiiko kano munda nga kalaga obanga biraga nti waliwo obukumpanyi obuteekebwateekebwa era nga NUP yekengedde emirundi mingi nnyo ezenga evaayo ng'eyita mu bogezi baayo ab'enjawulo pulezidenti ng'ayogera SG ng'ayogera ne Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kennyini nga balaga nti waliwo enteekateeka z'okunyakula akalulu kano namutaayiika kaakati ng'ebyo bitadde ku mabbali PPF okwekobaana n'abamu ku banene mu gavumenti okuwanduukuluza Joel Ssenyonyi kati atolooza tebizuuse bizuuse nga PPF ekyakaayana nti NUP egisimbako abantu buli we batadde abantu baabwe ate nabo babadde mu lukwe mbu olw'okuwanduukula Joel Ssenyonyi lwaki kino babadde bakikola tugenda kwera nga tubitunulira oyongere okunyonyola abantu ku nsonga zino wabula nga byonna bikyaliwo ebityo omusajja Magoola olowooza tamaze okusinkana pulezidenti Kyagulanyi Ssaalongo Magoola era enteekateeka zonna tuli bakuzibalaga ku mukutu gwaffe guno Eke ewatali kumala kadde waliwo ne bannamagye abeeyongedde okwera nga balaga nti bali ku sayidi y'abantu kino kyongedde obunkenke nno mu State House munda mu kitongole ebikesi ewa General Museveni ne CDF General Moses Kainerugaba yennyini waali ebintu ebikyamugendera bulungi ne mu poliisi mwennyini era mulimu era abaavuddeyo okitegedde baga nti tuli ku side y'abantu kati nno n'abaazirwanako nabo bangi bagamba tuli ku side y'abantu Eke awo wennyini wenjagala tusimbulire ate mu bigambo ebiva mu kibiina ekya NUP ebikwatagana n'omusajja Moses Magoola okusisinkana pulezidenti Walukagga yavaayo n'alaga nti ono bwakwera nga asisinkana pulezidenti bangi bavuddeyo ne bakwagana empawa nga bagamba pulezidenti Kyagulanyi yasalawo n'ategeeza nti tebagenda kuwagira muntu yenna atali ku kadi ya NUP kino kirekawo ekibiina pulezidenti Kyagulanyi saako ne Walukagga ng'omuntu ate ne Magoola kennyini kimulekawa Yes, President Kyagulanyi yavaayo n'ategeeza tetugenda kuwagira muntu mulala yenna naye yali clear very clear yagamba tetugenda kuwagira muntu n'omulala yenna mu kifo mwe tutadde omuntu waffe okitegedde kakati abavuunula obubi ebigambo bo baakomawo nti President yagamba tagenda kuwagira muntu mulala yenna buli mu kifo NUP weeyina omuntu gwetaddewo ng'ali ku ambuleera tetusobola kubeera ate bawe mufu ne tuddira waffe gwe tutaddewo ng'ali ku ambuleera nga tuwagala atwala ekifo ekyo ate ne tumusulawo ne tuwagira omulalo w'ekibiina ekirala kiba tekikola makulu so Mwami Kyagulanyi yavaayo n'ategeeza ensi tetugenda kuwagira muntu mulala yenna ku mitendera gyonna kasita tuba nga tutaddewo omuntu wabula nga tetutaddewo muntu tuli baddembe okubeera nga tumuwagira kasita abeeranga si wa NRM era nga ebikolwa bye bifaanaganira ddala n'ebyaffe kyova olaba ebikolwa bye so kakati essaawa zo nti Busiro East teyina mubaka wa parliament gugamba nti yono ali ku kadi ya NUP kubanga yali ku kadi wa NUP ebyamutuukako bonna babimanya Samasias Walukagga Mulumba omusajja Magoola tujjukira nti bwe baamu mu makadi ya NUP teyavaayo kulumba kibiina teyavaayo kulumba Walukagga teyavaayo kuvoola yadde okuyisaamu amaaso era yasigala atambula ne president twamulaba n'ejjinja twamulaba eyiganga ng'ali ku twero ya president kyokka nga teyafunye eki kadi nga kitegeeza yasigala aliroyo okitegedde ng'atambulira wamu n'ekibiina wadde nga yasalawo oluvannyuma n'agamba nti kanneesimbewo nga independent yava mu bigambo Magoola n'ategeeza nti nze okwesimbawo nasaba bakama bange ne banzikiriza ne bampa go ahead nti oba osazeewo okwesimbawo nga independent tetukugaana naye toli ku part of us naye olyoke kubanga ssemateeka akukkirizanga gwokola ki okwesimbawo wakati mu kuteeseganya okitegedde kakati ne yeesimbawo
era Walukagga bamaze okugamba tagenda kubeera nga yesimba ng'ekkooti emaze okukirulinga nega nti omusango gumusinze teyasoma. Magoola yavana kuba press conference n'agamba nti tubadde bakubeera wano n'omusajja waffe Walukagga naye tasobodde. So nga kitegeeza nti baali bawuliziganya mu kusooka. So president yavudde n'akikakasa n'agamba nti tugenda kwogera ne Sam Masias Walukagga. Kyanaasalawo ffe nga ba NUP tujja kukola ki? Kukikkiriza kubanga ffe twakwasa umbrella naye essaawa zino unfortunately abasajja bamujja mu lukujjukuju. So Magoola banga atambula n'ekibiina ng'ebigendererwa bye bya kibiina ng'ennono ye ya kibiina nga buli kimu n'ekibiina bukitambula nga naye bw'atambula tewali nsonga lwaki pulezidenti asalawo okumuwa amasannyalaze. Ffenna tuba tulina okubeera nga tukiwagira amuwa amasannyalaze kubanga oyo y'omu ku ffe. Kubanga baali tebayinza kukwata kaadi giwa bantu babiri. Kubeera bonna abataweebwa kaadi mu NUP tebaavaayo kwesimbawo. Ate era tebaafuuka nti ba NRM. Bangi ku bo bamibwa kaadi ne basigalawo mu kibiina. Bamuyizi, kanso muyizi n'abalala bangi. Ne basigala nga bakola emirimu gy'ekibiina era nga baliroyo. So kitegeeza essaawa zino babanga Magoola Saalongo bamuwanzeko eddusu. Tosobola gamba nti kibi kubanga twali tulinawo umbrella ate bwe yavuddemu tetulina kuwagira independent. Kubanga y'omu ku ffe era ng'ebikolwa bye ebyaffe tulina okutambula naye okuleka abalala bonna abaliwo mu reesi eyo. Kasooka tumala okubeera nga tuwa ebigambo ndowooza bya pulezidenti. Kennyini bigambo bye. Yabadde olunaku lwaggulu. Saako n'ebigambo bya Walukagga era ng'akakasa ng'agamba ajja kumatiza abakulu. Ndowooza era Walukagga yamala n'amatiza abakulu. Pulezidenti kwe kuvaayo ate n'asalawo ensonga eno etambule nga bw'asazeewo omukulembeze w'eggwanga. Katubibawe ate tukome mu mawulire agaddako. Naye ate era mu ngeri emu ondabye nga ngende eyo gye tutalina candidate ne endosinga ab'enkyukakyuka ono wa PFF nalabako ng'oendosinga wa PFF mu Western Region. Yes. N'abalala ab'enjawulo. So should we expect independent nga tetulinawo candidate naye ng'obooli awafaanaganya endowooza na. So should we expect you era okwendosinga Magoola wadde tali ku kabonero kaffe aka umbrella? Well, tujja kuba guided ne Honorable Walukagga. So alina obuyinza obwenkomeredde ku constituency eyo tikyanaaba asazeewo kuba ye nannyini flaga bw'anaaba asazeewo. So weekend eno oli ogenda kubeera e Busiro. Mwami Magoola atandika okwesunga kisaawe n'omuyisizaamu n'omuwa ku masannyalaze. Candidate waffe ye Honorable Walukagga. Era Walukagga yayogera ku lwa National Unity Platform ekwatagana ne MP race eya Busiro East. Era tubadde tuwuliziganya naye nkakasa n'olwaleero olweggulo ngenda kwesinkana Honorable Walukagga tukubaganye ebirowoozo. nga mpuzika nkozesa omukisa n'obuyinza ne Ssemateeka eyambye National Unity Platform nze fulaga beara era nze sporting obudde bwe beera tiimu nze sporting director nze Andre Bata Watson anoonya abazannyi abakola ki nze noonya Saliba nendeeta Zubimendi nendeeta Ali Maduweke Arsenal wangule kiki kasula listi ye Arsenal olwaleero tagala bagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East Emmanuel Magoola Saalongo. Mupulirize kwena kolashi ngamaliriza era enteekateeka eno bwe tuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange kwekyo neekakasa mu National Unity Platform ekulembera Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bwakuwa obuyinza ababukoze eki negamba gwe naginyawo gwomanya ekyokukola kyosalawo kyobitegeeza era ngenda genda ntegeeza bakama bange nti
omuzanyi gwenfunye ne Ssaalongo Magoola Emmanuel omuzanyi era mutwala bakama bange mubalage abantu abamu abaatemettererwa emmeeme ne bagamba nti Walukagga tujjamu wawaabira ne bateekayo ebisangosango ne babijweteka ne bagiragira Walukagga ne bagamba tajja kubeera ku baloti naye omukulembeze waffe Walukagga yagambye nti awakula ennume tewakulemu era yatugambye nti ninayo kyali wange eyo bulijjo tukolagana bulungi munankyukakyuka munnaffe memba munnaffe Honorable Magoola Emmanuel era kaakati awo kisonga abantu eke babwe ebigambo by'omukulembeze bibadde byeyogerera ekituufu tulina ky'obigamba kyategeeza yes era nga mu mbeera y'emu ne Lopujoro Ssenyonyi ebigambo bye bannayuganda mubirabye era mubiwulidde byebimu nga kati okusabira Magoola akalulu mu Busiro East kiriwo kakati eke bino Magoola ng'omuntu njala tusimbulire wano bimulekawa nga ye era ne Sseggona bigenda mulekawa ne Walukagga bigenda mulekawa mu bufunze onsonga eno kakati kantandikire wa Magoola esebo Magoola nga ye kino kimwongerako kubanga abadde mu kalulu kano okumala ebisanja bya kati kino kisanja kya kusatu nga yeesimbawo ebisanja bibiri yagwa naye nga kwata kyakubiri mu Busiro East abadde ku kadi ya FDC yaliko ku independent kitegeeza si musajja munafu nnyo naye si musajja munafu nnyo ate si mupya wadde nga abantu badde tebana bakwera nga bamuteekako ki amaaso ennyo n'okuwuliza ebigambo bye okumutrustinga so kitegeeza kisookera ddala nti mukadde abantu bamumanyi advantage ekyokubiri nga ye nti wabeera ndoosingiddwa omuntu abadde ow'amaanyi mu leesi nga Walukagga kiba kimwongerako amaanyi mangi nnyo n'amasannyalaze kubanga abantu bonna badde baagala Walukagga ne mumugjamu kati mu kumugjamu kyayongedde obulumi bw'abantu n'abantu abamu okwongera okunyiiga ne bagamba nti kaakati bwe kiba nga mumugjeemu ng'ate amugjeemu tusuubira nti yegundi tetujja kakwera waakiri katukawe Magoola nga kitegeeza nti Magoola ye kimwongeddeko nyo babanga abadde alina 20% essaawa zino alimu 80% olwa Walukagga n'ekibiina kya NUP olwabye Lopu ne President okumwendoosinga era kino bw'otulidde ensonga eno n'ogizza ku musajja Sseggona amaze okufuna akaseera akazibu ennyo ate kaatalowoozako nga babawabira Walukagga kubanga ebiseera ebisinga omuntu ng'abadde yakunyiigira nti gundi nga yakukoowa tumukoye katuweemu gundi abeera ayogera bwogezi nga takulinaako buzibu naye bw'oyongerezaako ekikolwa okusinziira ku bantu bye bagamba ne Walukagga agamba nti omusajja ono Honorable Sseggona ye yamuwawaabira ng'akozesa omusajja oli kitegeeza omuntu awulira ekigambo ekyo ng'abadde wagira Walukagga nga yava gw'omugjeemu kimwongera obusungu n'okukukyawa kitegeeza akubanja bwawerekerwaku akola ki akubanja bawerekerwa gonyiziza kitegeeza nti obusungu bugenda kubeera buyitirivu nnyo ataawo kitegeeza n'atandironze ayinza okujanaga omusajja ono mutuufu ate betutasitukiremu ajja kutumanyiira tumuwadde ebisanja bisatu birambirira ayagala kukola bwakabaka wano kati akukyayo bawerekerwa akubanja tabwe beegudde kuba kufuuse kusiiba kuba kufuuse kusiibanja toddamu kukombako nga kitegeeza nti ate kati ssaawa zino omusajja abadde akwata ekyokubiri bulijjo Magoola essaawa zino agenze mu nnamba emu okusinziira ku opinion polls eziri mu Busiro East wadde nga bino si bye byenkomeredde era kaakati omusajja ono abaddewo Sseggona asanze akaseera akazibu ennyo obukyayi bumweyongeredde ddala then bwe tuddako ewa Sir Mathias Walukagga Mulumba kino kyakuyiga nti osobola okuleeta omuntu kati nga bwaleese Magoola naga nti Magoola mubanjulidde muwadde amasanyaze gwe mbamulonda oluvannyuma n'afuna eddiguli yes Walukagga kati okukomawo mu Busiro East ate kiyinza omubeerera ekizibumu kubanga Magoola gw'ayinda osinze tomanyi ayinza okukola obulungi abantu ne bakola ki ne bamwagalira ddala ne bagamba nti musuki twali twasubwa ddaka kati ono yeewaffe ne booletane kati kino Sir Mathias Walukagga Mulumba kiyinza omukostinga n'abeera nga bw'anaatuukira okukomawo abantu nga baamuvaako dda kubanga abantu bazibu nnyo abakubeeza obwo bakuba enkoona be bakubeeza omulala kitegeeza bayinza okumuvaako nga bw'alaba Ssebaggala gy'atugambye mu Besigye ebiseera ebyo teyaddamu kulabikako Besigye n'afuuka w'amaanyi so kino kireka Walukagga nga tumutaddeawo wakati
either okusigalanga bwana akomyewo buli muntu abana omukisa gwe asobola okubawunsinga baka oba okugendera ddala tena akomawonga wamanyi nnyo n'okusinga kati oba okugendera ddala n'atakomawo. Emyaka 5 gino ginagwerako tusuubire Magola abanga awangudde akalulu abantu b'ebusiro bayinza okubanga ennyonta ya Walukagge baweddemu esobola okubanga tebaweddemu kubanga buli muntu abeera n'ebitone ebibye ekitone ekikye mu mbeera yonna ina tutendebwa bwanjawulo naye abamu bayinza okubeera nga bali satisfied kubanga olede waliwo abadde era bamwagala nga ne Walukagga waali kati kitegeeza bw'anaafuuka omubaka wa parliament oba omukulembeze waliwo byajja okugattako n'ababadde batamwagala oba oliawo bamwagale bw'abanga yeekondaktinze bulungi. That is ekyentegeeza n'asigala ng'atambulira mu layini eyo ey'ekibiina nga bwe kitambula n'ennono zaakyo. Wakiri mu muntu ongereyo ekisanja kimu okitegeera. So kisobola okugattako ku musajja oyo bw'abanga yeekutte bulungi bw'abanga yeekutte ng'abantu abamu be twalaba nga bakyalina ku kadi ya NUP naye ng'ebikolwa byabwe biraga nti ate si ba NUP kijja kubeera nga kimuleetera kubeera nga agwa. Embeera bwetu bwebanga bweti bweri bannayuganda mbadde nsaba tusooke tumale okubeera nga twaku byafaayo by'omusajja ono Magola bamutegeerere ddala bamunnyonnyoke naddala abantu b'ebusiro East kaakati omumala omutegeera gwe mugenda okulonda ekyamazima tulyoke tukomewo ate tuyongereyo mawulire amalala mu kakiiko k'ebyokulonda nga bwe nkugambye n'ekiri mu bitongole ebyokwerinda ekyamazima bannayuganda balina kubeera nga bakitegeera nti protest vote abasajja bannamagye be basinga okugyetaaga. Busiro East akabonero Ntebe ku mubaka wa parliament akabonero Ntebe si ambuleera tusooke twawe ebyafaayo bino kale. Olwaleero twagadde kubulira ebikwata ku candidate ono Emmanuel Matovu Magola Ssalongo. Omusajja mukulu ono azaalibwa mu district ey'Eluuka. Azaalibwa Luuka mu Busoga. Nnyina ye Nnaalongo Winfred Naziwa. Kitegeeza nti mukyala wa Nnyonyi ate nga taata ye George William Tampa Nkooto. Mutuuze ow'Ekirima Mboga Buloba Parish Busiro East Constituency wanamazewo emyaka 25 nga wabeera Ssalongo Emmanuel Matovu Magola. Mbagambye nti munnabyabufuzi wa kibiina kya National Unity Platform NUP naye emabega yaliko mu kibiina ekya Fadacha FDC enkadde era ono yasooka okubeera first deputy treasurer mu kibiina ekya FDC okumala emyaka 5. Ekibiina kino kyali kyakagenda maaso n'olabika nti kitandikibwawo n'afuulibwa deputy treasurer okumala emyaka 5. Yali just appointed kubanga kino kyaliwo ng'ekibiina kino tekinnaba kutuuza first delegates conference tabamiruka w'ekibiina eyasooka. Era oluvannyuma ono baamulipulesinga ne Nnaalongo Anita Amongo ng'akyali mu FDC baatuuza delegates conference eyasooka ekifo kyalimu Matovu Magola ne bakiteekamu Anita Amongo. Mu mwaka gwa 2016 y'omu ku baagenda maaso n'okulabika nti era beesimbawo mu kitundu ekyo ekya Busiro East Constituency ku mulundi ogwo era kyali ku kaadi ey'ekibiina ekya FDC wabula mu kulonda okwa 2021 Emmanuel Matovu Magola yajjanga independent nga talina kibiina kyonna mwagenze maaso n'okulabika nti munnange ajjira. Olw'obuvuyo n'ettagali abadde mu kibiina ekya Fadacha kyawaliriza munna FDC ono oba yali munna FDC Ssalongo Emmanuel Matovu Magola ekibiina ekyo okukisulawo bw'atyo n'akulosinga neeyunga ku kibiina ekya National Unity Platform era principal yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'agenda maaso n'okulabika nti yamwanjulira ekibiina. Kitegeeza nti ekibiina kino bwe kiti ekya NUP kyamuvuba okuva mu FDC principal yennyini n'agenda maaso n'okulabika nti yamwanjula era n'amwaniriza. Essomero erya kitwe kya Mbogo Primary School ku essomero erya St Savio wali Ekisubi yagenda maaso n'okulabika nti asomera primary ye era n'atuulirayo ebibuuzo eby'ekyomusanvu ku St Savio Primary School Ekisubi. Secondary agenda ku Kyambogo College School okuva senior esooka paka ku senior ey'omukaaga. Twogera ku Emmanuel Matovu Magola Ssalongo ayagala ekifo ky'omubaka mu parliament wa kitundu ekya Busiro East Constituency. Wakati w'omwaka 1995 n'omwaka 1998 yeeyunga ku Ohio State University Columbus University ya America eno n'agenda maaso n'okulabika nti yasoma ebyenfuna ku seeby'obulimi
n'asinga essira okuliteeka ku by'obulimi. Kitegeeza nti musajja muyigirize kubanga okiwulidde nti ne yunivasiti yasomeramu y'abasajja b'Amerika wakati w'omwaka 1995 n'omwaka 1998 Ohio State University e Columbus. Akati nga bw'okitegedde nti y'omu ku bannakibiina ekya FDC enkadde ne mu kiseera nga bakyagiyita reform agenda. Mu mwaka gwa 2006 paka omwaka 2014 Emmanuel Matovu Magola yali chairman w'ekibiina ekya FDC mu district y'e Wakiso. Kitegeeza nti ebyobufuzi musajja mukulu ono Saalongo abeeramu experience emala. Abadde nnyo mu nteekateeka z'okuyambako okuzimba churches, emizikiti kw'ossa amasomero mu kitundu kino ekya Busiro East kw'ossa ne district y'e Wakiso okutwaliza awamu. Kubanga waliwo ne boreholes eziwerako zagenze maaso n'okuleka nti agabidde abantu mu district y'e Wakiso ebitundu nga Kaliti, Kyebando, Bakka ne Mende. Musajja mukozi. Ebyafaayo bya Emmanuel Matovu Magola biraga nti musajja omuwulize eri Obwakabaka abadde yenyigira nnyo mu nkola emanyiddwa nga luwalo lwaffe, enkola eya bulungi bwansi kw'ossa okuwagira emirimu egy'ekika naddala ekyengabi mwagenda maaso n'okuleka nti ava. Abadde omu ku basponsors ab'essaza erya Busiro wakati mu mpaka ez'empiira egy'amasaza. Alinamu kokka ssente anti wulira by'ayina. Emmanuel Matovu Magola CEO owa kampani eyitibwa Emachik Poultry Breeders Company. Akasente akayina. Ono era ye chairman wa SM Liberty Financial Services. Kasente akayina. Ye chairman wa Cotrid Hotels and Apartments Limited. Kampani eno ina hoteli eziwerako na apartment C. Musajja yakola mu ko ayina mu kutoke. Ye CEO wa SM Liberty Global Logistics eyetuusa bintu okuva ebweru w'eggwanga etambuza bintu. Musajja nkugambye nti yakolamu akasente akayina. Eke bawe ebikwatagana ku musajja Magola byebyo mu bufunze mu bitonotono naye si musajja mutini munene. Musajja aludde mu byobukulembeze, aludde mu byobufuzi. Omusajja alina exposure ku bantu ndowooza. Naddala abantu b'e Busiro balina mwesiga bwesizi. Kakati abantu b'e Busiro njagala oyongere okwera ng'okkatiriza ku nsonga eri ey'okulonda entebe. Kubanga omusajja byabakama yavuddeyo n'ategeeza nti waliwo abagenda okujjira ku ballot paper oba ku kakonge kyokka nga baasazibwamu. Kuno si kubuzaabuza bannayuganda. Kwennyini kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda bye kaakola kaali tekabitegese bikola. Bye kaakola kaali kabitegeka dde okubikola nti tukubise obukonge bubeerewo naye no bajja kola ki? Kitegeeza nti awo kubuzaabuza bannansi butereevu nnyo nti omuntu eyandironze ono olaba boddeyo nolondo wa ambuleera. Anti-taking ambulera abantu bayinza okubeera excited. Batikinga ambulera mu Busiro East. Bannange njagala mukimanyi olunaku olwaliro nti Samasi yasolokagga mulumba ku ballot taliiko. Ne bw'onoosanga nga kuliko ekifaananyi kye abasajja bamusazaamu taliiko. Oyina kulonda tikinga ntebe ewali Magola. Kati bano abagamba nti tulonde Walukagga bw'abaako tumulondese Kasonso. Kiba kigenda kukosa kitya kabakafu akaluluka n'ak'e Busiro East. Anti kati abalondesa Walukagga Akasonso betugamba nti temumulonda mukalumulonde mu Magola. Kati bwe balonda mu Walukagga kitegeeza ate baba bafiirizza Magola. Kubanga akowa NRM kowe kali agenda kulonda wa NRM. Kubanga baba NRM bajja kulonda waabwe. Abawagira omusajja Honorable Segona akali amagwa bajja kulonda Segona akali amagwa. Kati ababadde bagenda okulonda Samasi Walukagga mulumba. Mwe muyina okushifutinga mudde ku Magola. Mutamulonda bali bayinza oyitawo. Kyeza kaali kateeketeeke nga bw'ogambye. Kubanga era ojja kusangayo buko obululu nga batikinze Walukagga ne ambuleera. Kitegeeza okumulekamu kyabadde kagenderere nti atisi abandironze Magola batikinge Walukagga nga balowooza yakomyewo naye nga mutuufu takola ki? Taliiko. Eke babwe mu mbeera y'emu kakiiko k'ebyokulonda omusajja Simon byabakama engineer ono Dr. Mulamba nga bw'okimanyi yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bali ku bunkenke basula batunula emitima gibali waggulu nti akalulu kagenda kubbibwa mu bigambo bye nga bwe njagala tusooke tubirabe
olwo bwe tubivaamu ate nzije nkulage NUP obukujjukujju bwegamba nga bukolebwa akakiiko ka byakulonda kennyini ne gavumenti ate okubba akalulu n'omuntu n'osulanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutuba bwe tutabeerawo ku polling station batubbye tulina okubeerawo ssebo ogenda kufa pressure ya bwereere amateeka galambise bulungi ebintu naye okujjako abantu ba Uganda tebasoma amateeka naye n'olwa omuntu n'ayimira ku muzindaalo n'atandika kwogera bitakwatagana amateeka nga n'ogamba kakati asooka ssoma etteeka ligamba litya tubagamba mwagala kalu ak'emirembe mwagala kalu k'amazima n'obwenkanya ssebo nnyabo ffe bwetu amateeka tumanyi gagamba nti osobola kuyimira mita 20 kuva polisi tukimanyi naye ffe nga kakiiko tugamba kusinziira ku bye tujje nga tulaba mu kulonda okwakabaawo oba by elections oba okulonda kwa bonna abantu bo bagamba kusigala ku kifo kimu nga bawagira abantu bakandidate ab'enjawulo okumala essaawa 5 oba 6 bali mu kifo kimu sebo osobola okukakasa nti teri kigenda kubalukawo wakati w'abantu bano onoobakuumi otya nga tebatandise okubagana empawo kyandibadde kirungi muddeyo waka dene ebiseera by'okubalagululu musobola okujja mulabe you witness okubala nga bukugenda mu maaso n'ekintu kikola olw'obulungi ekigendera kyaffe nga kakiiko kwegamba nti tusobole okwebala ebisobola okubalukako ne byonoona biki ebigenda mu maaso oba ne bitiisa abalonzi bamu obutajja kulonda sigamba nti tulina ekigendererwa kyakubira kalulu oba kyakukola ki ba agents sebunyabo we bali ate abo bakkirizibwa kubeera munda wali ku polling station eke babwe ebigambo by'omusajja yabaka mu birabye bulungi era obiwulidde kakati komenti ye eririddawa ewasookera ddala kwe kugamba nti nno toyinza kukkiriza abantu kumala ssaawa 5 oba 8 nga bali awo tosuubira kiki tomanya kiki bayinza kukola kiyinza kubalukawo tuze tulabanga tulonda ebiseera ebizize nga biddiriŋŋana ne 221 abantu tebavaawo abantu tebavanga tebabagamba nti muveewo naye nga bulijjo tutulaba kintu kyonna kibalukawo lwaki ku mulundi gona agamba ndi tomanya kiki kinaabalukawo kiki gw'omanya otya nga mu kulonda kwonna kwe tuzze tulonda abantu badde basigala mu meters 20 n'okweyongerayo nga tewali kibaawo ekyokubiri abantu beeraliikirivu bukyalubanga lwa mmindi mwami Museveni tavangayo kugamba nti baamubba akalulu yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti mu bululu obwaggwa baamubba obululu miliyoni 2 namba nyingi nnyo olaba babba ayina emmundu ayina amagye ayina poliisi ayina prison ebitongole byonna nga ayina ssente kakati ate ffe abanaku abatalina adde n'ekikumi abatalina muntu nti atukuma wa mmundu tukakasa tutya nti ffe olaba babbaako oli naye ate akaffe abawejere kino kyongera okulaga nti bwe kibanga mwami Museveni ali mu gavumenti baamubba obululu miliyoni 2 kati ffe abatali mu gavumenti tulina okwebeererawo tubeere mu metaazi empanvuko tulabe kubanga twatya omuntu ng'oyo bw'agamba nti nze banziba nga alina obusobozi okukuuma obutamubba kakati gwe atalina busobozi kukuuma kalulu kubaleme kabba obeera otya shuwa ng'ate ekitongole ky'ebyokulonda kye kimu ekyaliwo ku luli nga babba akalulu ka Museveni kyokka ne mwami Kyagulanyi naye agamba nti naye baamubba kitegeeza waliwo okubba obululu eno n'eno nga byabakama ye yali era akulira ekitongole abakakiiko k'ebyokulonda kitegeeza talina bwesige bonna abantu bwe bamuyinamu okusinziira ku ebyo ebyaliwo ebyayogerwa NRM mukama we yamulonda ne NUP so abantu baddembe okusigala meters 20 n'abya abapoliisi abamu nga baga nti tikirina buzibu ne constitution etukkiriza era tosobola kutebeeza kiki kinaabaawo naye nze mbadde ngamba nti mwami byabakama bwe yandibadde ng'avaayo okwogera ku nsonga eno yandibadde akubiriza abantu kubeerawo ate ekikulu kyeyandibadde asimbako essira kwe kwera nga abantu bano babeerawo naye bakuuma eddembe nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'azze ng'agamba nti mukuume akalulu kammwe mu ddembe mubeereewo temukola nsasagge mala okulonda dda wali wabbali mu ddembe linda balangirire asobola beerawo atasobodde
onakomonga babala osegedde ngawo kibadde naye ate nasigala nga asindikiriza abantu baveewo bakitegeeza waliwo ekikusike omwami oba oli awo kyayinza okwera nga agenti babeera babiri bokka abo bangunyu bakugulirira kituufu naye ate tosobola kugulirira nkuyanja era eri mu mita za 20 okitegedde era mu bantu 10 abaliwo oba 2 bonna toyinza bagulirira naye bana babiri kyangu so ekyokuwoza mbu waliwo ba agenti ekyo kituufu weebali babeera munda naye bya bulijjo ne kululi baaliwo nga Museveni bamubba obululu milioni 2 ne kululi baaliwo nga Mwami Kyagulanyi bamubba obululu bwe nate ne Mwami Museveni naye kennyini bwewanga bamubba akaluluke lwaki ku mulundi guno takakuuma ate yayogedde kinti tanagambako ku bantu nti muveewo ate yavayo natugamba nti abaagala okukuuma akalulu mulina okukimanya nti amaamagye tubayina ate ani aganje nalo litwali tubayina nife kyetwagala polisi bweri fe kyetwagala zikya mita 200 era nze Museveni simulanga migambo byenga agamba nti genda olonde bwomala okulonda tokuuma tobeerawo mu mita 200 oveewo simulabangako ng'akyogera byakoze bingi mbimanye bitali birungi naye ekyo kyo sikimuwaayiriza simulabangako era simuwulirangako okujjako nga salaba bulabi naye bwembanga ntunuulira Museveni okuva lyatandika okunoonya akalulu takyogerangako nti bemumala okulonda mugende waka mujja kukomawo nga babala bululu kitegeeza okusirika silence means consent omuntu abakkiriza nti abantu aba NRM kwegamba aboogera bye batamanyi kituufu mukama waabwe kyayagala tebamanyi kyayagala kubanga y'omu ku bakaaba ba victim ababbibwa kati omuntu ng'alumiddwa ku musotwa era aba NRM abensa bo bakiteekawo bagamba tukakuume eke babwe embeera bwetu bwebanga bweri njagala ate tugendeko mu mawulire agava munda mu kibiina kya NUP agongerwa okulaga nti ate akakiiko k'ebyokulonda kennyini kalina ekkobaane ery'okunyagulula akalulu nga keekobaana ne gavumenti ya Mwami Museveni ebigambo bino omusajja Esigirwongo yavuddeyo n'ayasa ebyama kyokka nga yakamala okwogera ebigambo bino ate ne pulezidenti Kyagulanyi Mitembo n'avayo n'ateekawo ekiwandiiko ekiraga nti waliwo koodi egenda okunyigibwa ku lunaku lw'okulonda era ng'egendereddwamu nayo okubeera nga bakola ki kabba akalulu ebigambo bino njasooka tumala okubeera nga tubitunuulira bwe tubivaamu ate tukomewo tulabe kiki ekigenda okukolebwa ab'ekibiina kya NUP ku nsonga eno tufunye na information nti bano abantu kyebagala okukola in some cases kwe kubeera n'emmotoka ezifaanagana eno neva ku polling station netambula bwetuuka somewhere ne bagikyusa eri emmotoka endala erimu ebijingirire nebeera nga yetambula netuuka ku polling station tufunye information tawamu naddala ku ba MP bagenze bateekayo ba candidates abaabwe bebaagala babeere ne DR forms ez'ebikipuli babeere nga basobola okutuuka wali bagambe nti zino ze DR forms entuufu naye abantu singa babeera vigilant bonna oyo presiding officer bw'aba asoma results make sure waliwo amurecordinga so that buli polling station tufune omuntu ayina ka video akalaga results zivudde zitya ku bwa president ku bwa MP nawalala. Okay, kati president waffe his excellency Kyagulanyi Ssentamu je yakubye essimu abantu libaze akubye essimu kati obwedde abantu bali ku ssimu bagamba sawe nagenda bakubira abapozeeko kiri kiti ekyo ekyo tukikola kubanga mulembe munange gwabavubuka gwabategeevu oli bwakulemesa okutuuka wona wena okutuuka muze mulaba nga president bamulemesa okutuuka wona yali agadde okutuuka kakati twatule ne tugamba omanyi ki tufune oboolyawo kye batasobola kufunawo control kubanga tasobola gamba nti bajjeko amasimu nawo kiba kibakosa gonna so ne tugamba abawagizi ba NUP bonna mu ggwanga baveeyo bakuba amasimu bakubire abantu baabwe oyinza okuba nga oyina wali okolera Arua n'ovaayo kati oli mu Kampala kubira oyo omuntu wali okola naye wali okola n'abantu 3 bakubira amasimu obeera Arua ng'olina mikwano gyo egiri Kampala egiriwa bakubira amasimu era olunaku lwaki tubadde basanyufu nnyo bwe tubadde ensonga eno ng'etambula nze nafunye amasimu ndowooza agasuka mu 10 abantu abankubira kunsaba akalulu ka president Kyagulanyi era nesanyuka nnyo ne president nakubirayo abantu era n'abamu ne bamukubira naye era tutegeezeddwako nti abantu bakubira amasimu nga bangi nnyo ekibalo kyaffe kyali nti singa abantu 10,000 bokka bakuba amasimu 5 kiba kitegeeza batuuka ku miliyoni 5 z'abantu mu lunaku lumu okitegeera that is a huge number of voters bobo osobola okutuukako mu bbanga eri kati secretary general nga tumaliriza ekyabendera eya Uganda
bendera boda bana wa babatisa toteka ko boda tulabye cases awo nga bakuba omuntu alina bendera ya Uganda olina jamu kubabo kubinga taina bendera ya Uganda kyekyo kulwanyisa kyaffe kubanga ine bendera itegeeza gwanga lyaffe eno ye heritage yaffe abazungu bali bava wano ne bendera yagenda wagulu eyabwe ne kawansi kitegeeza nti eno ye heritage yaffe kyekyo kyaffe nga banna Uganda kyekitugatta fena nga bannansi so ine bendera tuli basanyufu nti Katonda yawa president waffe okwolesebwa nga tutandika campaigns n'avaayo n'agamba ku mulundi guno tutambule ne bendera wange bendera eno teyawula mu byabufuzi teyawula mu ddiini teyawula mu ki ly'eggwanga lyaffe ate tubeera tugamba abantu baffe nti obeerawo n'owulira abantu bagamba nti bo tebali mu politics ne beerabira nti politics bwe bulamu buli kimu kyonna kyonna kitambulira ku politics kakati tuba twagala abantu bamanye nti kyetulwanirira ggwanga lyaffe tetulwanirira kibiina kya byabufuzi tetulwanirira kitulwanirira ggwanga lyaffe tulwanirira mutima gwa ggwanga lyaffe abasajja bwe bawulira nti banyagulula obutabalika 10 buli mwaka ne bugenda bwe butyo n'owulira n'oyingira mu malwaliro n'olaba embeera gye galimu n'ogenda mu masomero n'olaba gafaanana n'olaba amakubo gaffe bwe gafaanana n'olaba abavubuka buli lunaku abagenda mu mawanga g'Abawarabu abamu ne bafiirayo eyo n'olaba ebigenda mu maaso abavubuka batalina mirimu n'ebirala kakati bw'oba oyagala ggwanga lyo really oba olina okukwata ebbendera ate tugamba oba okutta ebbendera eno bw'oba ogenze wali kulonda londa omuntu gw'omanyi nti eggwanga lyagenda kulidaabulula agenda lijja mu buzibu bwe tuli mu olunaku olwaleero ate oyo omuntu nga ye president Kyagulanyi Ssentamu Robert National Unity Platform General Speaker. Ekibuuzo ekisembayo ku lunaku lw'okulonda omuntu ajje naki polling station bw'ava waka ajje naki polling station era mulimu stations obalwawo okulonda zituuka ssaawa 5:06 materials nga zisenda bakujja omuntu ali vigilant akola atya tugenda kubeera nga tumonitoringa embeera tubadde tumeetinga akakiiko k'ebyokulonda ne katuwa assurances nti okulonda kugenda kutandika mu budde twagala kulaba nga tuba holding accountable ku ekyo bameke sure nti abantu baffe balonda mu budde ate basobole okutuwa results mu budde owulidde ensonga gye tubadde twogerako ebbanga lyonna lyonna kubanga bano abantu baagala kubba akalulu ne batandika okwannouncinga results nga batandika nakapiripiriti ne bava nakapiripiri ne bagenda Amudat ne bava Amudat n'owulira ati kati bali kabeera Maido n'obabuuza naye buyikoyo nga temunatuukayo lwaki temunatuuka wano Kawempe awali okumpi Kampala Central lwaki tenayingirawo so singa tulonda fena baisaawe mu ne tutandika kulonda kiba kitegeeza baisaawa 10 eggwanga lyonna lyonna liba limaze okulonda results ezo batandika ozomba obululu bwonna obadde olaba tebasobola kutandika okulangirira nga balangirira wetuwangudde babagala eri gye babbye obululu n'owulira nga kati batandise ne kabongo kati ebyo byonna byonna kyobola twogera ku protest vote internet okugijjako kimenya amateeka kati tusubire ku luno of course mbadde mbawulira kansule tebali mu kulimbalimba nga bulijjo bagamba internet egenda kubeerawo kakati twagala amazima gakolebwe naye waliwo n'ebirala amateeka bye galagira ebirina okubeerawo ekisooka iteeka likulagira nti bw'omala kulonda ku polling station awo presiding officer alina okutimba DR form abantu buli omu walaba etteeka bwe lityo bwe ligamba era twabawandikira abakakiiko ne tubagamba mumekesha kino kikolebwa so that bw'ogiteekawo buli omu agikuba ekifaananyi abeere ne DR form ye ekyokubiri etteeka ligamba nti bw'ebaba basindika results eri akakiiko k'ebyokulonda naffe ng'ebibiina ebiparticipatinze tuba tulina okufuna copy yezo results ate sikufuna gundi zokka sikufuna tally sheet yokka naye etteeka ligamba nti tulina n'okufuna DR form so byabakama byasoma biba birina naffe tuba tulina okufunawo copy ebbanga lyonna abantu baffe babeera wali ku tally center nababeerawo nga tebalina kyebasobola kulifaringawo oli bwagenda wali nasoma results n'agamba kati nfunye 60% okuva mu district ya Amudati biriwe biti ne biti n'omubuuza ku diru ki zitambudde zitya zivuddewa so ku mulundi guno tubadde vigilant tuwandikidde akakiiko k'ebyokulonda ebbaluwa ezisuka mu 10 nga zeemulugunya mu nsonga ez'enjawulo naye ate nga tuba pointinga ku mateeka ag'enjawulo ozoolaba abantu ba NRM nga bagamba nti mu districts ez'enjawulo tewagenda kubeerawo kulonda by secret ballot nga tubagamba ffe tugenda kulonderawo ku mmeeza buli omu ng'alaba
ekyo nakyo twawandikire ne tubagamba katubere siwe ekyo kigenda okubeera naye byonna basobola obikola bwe babikola kyova twogera ku kabanja abantu baffe balina obuyinza mu constitution byonna bye tukola by the way steps zonna ze twayogerako ezo eyokkanoonya eri mu mateeka eyokkalonda eri mu mateeka eyokkakuuma eri mu mateeka eyokkabanja eri mu mateeka kakati ebigambo bya SG eke babwe ebigambo biwulidde bulungi nnyo bya secretary general ebigambo bya secretary general saako ne kodi egenda okwera nga enyigibwa abasajja bano okucyanga ebikola ki ebivudde mu kalulu kati mwami byabakama ku nsonga eno avaayo ayogera ki tanaba kuvayo kwogera ku nsonga eno okusinziira essaawa zino amawulire wetugafulumizza wetugakoledde kati tanavayo kwogera ku nsonga eno wabula jjuka esagala weerabire nti omusajja ono bingi byatayogerako ebisaana okwogerwako era ng'avaayo nayogera ku ebyo ate ebitasaana kubeera ng'abyogerako ate ye byayogerako akola vice versa yes kitegeeza nti kati ebintu bino tojja kumulya ng'abyogerako kubanga ebiseera ebisinga okusinziira ku bantu obwesige balina mu kakiiko k'ebyokulonda butono ddala butono era olaba nti kuno byabakama avuddeyo nnyo okusindiikiriza abantu n'okubakaka babeere nga beesiga akakiiko k'ebyokulonda obwesiga alwanagana nabo bulwanaganyi abukakabukasi ku bantu naye nga abantu bagamba okusinziira ku byaliwo luli n'engeri gye muwanduukuludde abantu abasaana n'abatasaana bantu 11 ne mulekamu omu ate nga bemujjamu babibiina bivuganya temujjamu muntu wansa nti wuuno ow'enso wa NRM tumugjeemu wabaddewo emisango mingi egijje nga girabwako ng'abantu balemesebwa okwesimbawo ku kifuba ng'ebyali wa speaker Anita Among abantu ne baagaana ku kifuba n'embooko nevuga temujja kwewandiisa okitegedde so kati abantu bajje bagattagatta bino kitegeeza nti obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda bubwaggwerawo ddala ate NUP bingi byezzenga eyogera omusajja ono n'avaayo n'abyewakana naye ate ne bituukirira nemala nga bituukiridde kubanga twajja twogera nti bakandidati ba NUP bangi abagenda okulemesebwa okwewandiisa bepona babanewandiisa naye ne badenominatingibwa ne baggibwamu era ng'omukulu w'abakama abyegaana tufundikidde essaawa zino tukirabako n'amaaso gaffe gennyini waliwo era n'amawulire amalala agalaga nti ne bwe tunaaba tumaze okulonda waliwo abamu abali ku ludda oluvuganya gavumenti abagenda okuwawaabirwa bagibwemu mu kooti akalulu ako kaddibwe mu by-election era ng'ekigendererwa kyakukabba mwalaali bayiseewo owaabwe nga bwalaba ebyali ewanakwedde kakati bino byabadde kawempe nyiri nalukoola singa tebwabadde budde badde bamugjayo era so kati ebyo byonna bisuubirwa era byabakama tabyogerako okuba abantu okutulugunya abantu n'okutta abantu mu kalulu kano kubanga tulabeko ne bakubya amasasi tulabye emmotoka bezitomedde eza poliisi emmotoka ez'amagye abakubiddwa emiggo abalumiddwa embuga byonna tabyogerako wabula yogera ku kikambo eki bw'omala okulonda dda waka nga kitegeeza naye alinga ayina amutuma so bino ebya SG okugamba nti waliwo emmotoka eziteekateekebwa bisobola okubeera nga bijja kulabwako naye ate era teweewunya kubanga ebiseera ebisinga bano abantu baba bagenda kukola ekintu kasita mugwa mu lukwe nga babisazaamu okitegeera so kati SG ebigambo byayogedde tubitwala nga nsonga nkulu nnyo kubanga tuze tubiraba munda mu ggwanga Uganda tuze tulaba amawulire mangi gazze nga ayogera nga tebinnabaawo ate ne bituukirira byabakama yavuddeyo n'ategeeza nti okugaba ssente kikyamu nnyo kimenya amateeka oggulirya abalonzi naye bukya tutandika kuba kampeyini tuzze tukola emboozi ne tulaba obutambi obw'enjawulo n'enjawulo bonna nga abantu bali mu saati ya mwami Museveni nga kuliko n'ekifaananyi kye bagabira abantu ssente nga babasimbisizza layini bateekako n'okusaba akalulu mulonde Museveni nga babawaane ssente naye tavangayo kubyogerako yadde bivumirya yadde bikondeminga yadde okugamba nti oyo kandidate amenye etteeka tumuwanduukuludde abantu be bagulirira mwami Abakamawo wennyini yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya ssente n'agamba essente tezikkirizibwa mu kalulu era yenna agaba ssente oba ekirabo kyonna abeera alina okugibwa mu kalulu kati eke wano wennyini njagala abantu tusooke tumala okubeera nga tubawa obutambi buno byabakama nga ayogera n'aba NRM nga bagaba ssente kati tulinde lwanaayogera atubulire ku nsonga eno taziraba mwami Museveni lwaki akyali mu kalulu lwaki mwali kubira omuntu essimu mpaka ekyo kikirizibwa kubanga tuli mu ngeri ya tekinologiya ya information technology okuweereza message ku social media weereza candidate wange kale ekyo kikirizibwa naye kitakkirizibwa omuloozi omuwa ssente
oba ekirabo ebitebikirizibwa kubanga okuba kuyitokola ki okugulira omulonzi tebikirizibwa ebyo naye okuweereza meseji ebyo bikirizibwa naye bano waliwo abaweereza meseji okuvuma z'okubuwola bannange muweewala ebintu ebyo ebitaataaganya demokrasiya yaffe ebiteeka eggwanga ku bunkenke omuntu n'ogenda ku social media n'okola ka vidiyo ogamba kano kalulu kabipanga ebipanga bigenda kuvaayo ebisimanyi biki n'otiisatiisa abantu ekirungi ab'ebitongole by'okwerinda babalaba kabalagajja ne bakugomba mu lwala bakukwatira lubanga omunwa gwo tuwele sobola okontrolinga omunwa gwo noyogera ebintu ebitaliimu naye kitubagamba nti basebe bannyabo nti twagala Uganda yaffe esigalenga ya mirembe twagala eggwanga lyaffe lisigalenga lirimu okukulaakulana ffenna tweyagalire mu ggwanga lyaffe eke kati byabakama omusajja yinginiya dokita gwesiisa mu maaso kubanga yasoma ebitabo bingi nnyo kakati ebigambo bino obirabye bulungi nnyo agamba ensimbi tezikkirizibwa kugabibwa kyokka ate ensimbi eri zigabibwa kyere misana ttuku nga n'ensi eraba agenda kuvaayo akugambe nze sirabangako muntu n'omu yali agabye ku ssente bannayuganda bamugenda kuzzaako ki ekituufu ekiriwo kiri nti amazima genyini inginiya byabakama ebigambo byayogera alinga gwe batuma obutume nti kati yogera kino yogera kiri era waliwo omukungu omu eyavaayo n'ategeeza nti kyandibanga amagye ne poliisi akakiiko k'ebyokulonda baakawamba kubanga okusinziira ku birabwako ebikolebwa ab'ekitongole ebyo bikuuma ddembe nga tebinanyezebwa kyandibanga Simon byabakama okwogera kuba obuyinza bwe bulinaku we bukoma munda eri mu bisenge by'amakolero ga waaka naye nga wano bwajja akulaga kirala kubanga yali mu control kubanga bw'olaba engeri sente gye zitambulamu nga n'abasiga babagamba mulonde Museveni nga 15 mulonde Museveni nga babawa ssente nga sulabangayo obutambi bwa opposition bwonna butambula misana tteke nga bagaba ssente era tulaba abantu nga bagaba emmere tugibadde mulonde Museveni twalabako ku bantu wano nga bagaba enkumbi nga bagamba gavumenti yezisindise naye mulonde Museveni ate nga zayita mu parliament budget yayita ya biliyoni zisukka mu 5 naye mulonde Museveni nga kitegeeza nti bribing kyamaanyi nnyo ku side eya NRM sina ekyo kyokka twalaba abasajja nga bavayo nga bateeka abantu ku nningo lwa ssente za PDM tukira nti General Museveni yatambula okwetoola eggwanga lyonna ng'agamba nti atambuza nsimbi za PDM z'abantu kwekulaakulanya era kino kyomeddwamu mutwe NRM naye nga ssente zaki za gavumenti naye ate ekituuse mu kaseera k'akalulu bakugamba gwe buli eyazifuna olina kulonda General Museveni ali ku nnyanja okugisigala ng'ogivubako olina kulonda Museveni bino byonna byabakama ne tulaba ab'amagye abali mu yunifoomu nga bavaayo mulonde Museveni emisana tteke naye byabakama tavangayo Dr. byabakama kwogera ku nsonga ezo zonna twalaba mwami Museveni ng'akampeininga obudde nga buyiweddeyo ng'atudde na mukuba lese ne jjaamu yagamba tamulabangako mwami byabakama yavaayo n'ategeeza ensi nti nze saamulaba oba mwami byabakama ono dokitaali tali mu ggwanga Uganda wali wano naye alina byalaba ne byatalaba era ebyo bikontagana ku mwami Museveni nti mwami Museveni atandise okukuba akalulu akubye akalulu ng'essaawa zaweddeko dda ye tebamunyegako atudde mu kkubo n'ayita ne traffic jam ng'eno akuba akalulu emisango mingi okoza procession akalulu okanoonyeza obudde buweddeyo oleese ejjaamu oba okitegeera mu kifo ogabye ssente mu kifo ekitalagirwa nti atuulaawo anoonyezeewo akalulu so byonna byabakama mwami byabakama agamba tabiraba ebyo naye mwami Kyagulanyi bwayimirira ku kkubo n'agula kasooli ekyakirengera mangu mwami Kyagulanyi bagamba nti bwe mumala okulonda muli baddembe okusigalawo mu mita 2 okweyongera eri temutataganya abantu balondera naye musigaleewo ekyo mwami byabakama akiraba mangu so bino byongera okulaga obunafu munda mu kitongole eky'ebyokulonda bwe kibanga ssente tezirina kubeera nga zigabwa naye nga zigabwa misana tteke ng'abantu balina mu yunifoomu nti bya kyenvu yonna nga kuliko ne gwe babagamba balonde n'osigala ng'osirise kitegeeza abantu balina okukuuma akalulu kaabwe abantu abo balina ensonga nnyingi nnyo lwaki balina okukuuma akalulu kaabwe tukitegedde nti gwe bw'obeera ng'olemeddwa wadde okuvaayo okuvumirira kubagaba ssente kale oba tosobodde kuyimiriza candidate naye vaayo okivumirire nga gwe akulya akakiiko k'ebyokulonda oveeyo okivumirire ogambe nti kino kikyamu tetukikkiriza nalabye abantu b'egindi n'egindi nga mukola bwe muti ne bwe muti mu kikomye anaddamu okulabwako ng'asaba akalulu ku lw'omuntu bw'ati
tujja kumujjamu oba tujja kumuyita tumubuuze ebibuuzo naye bino byonna tabinyegako yadde okkangako yadde okubako kyakola ekitono ennyo kimulemye wabula tuna butunuzi naye nalaba bigenda maaso ng'omuntu wa bulijjo kati no protest vote ebula nnaku mbale bannayuganda okusinziira ku byonna by'obagambye ku byonna by'onnyonnyodde balina okukitegeera nti balina kukuuma kalulu kaabwe kubanga ssemateeka bw'atugamba tulina kubeerawo tulina okubeera mu mita 2 naye ng'ebuvuyo ne fujjo byo tulina obyewalira ddala tetulina kukola fujjo lyonna kubeerawo kutunula butunuzi bw'oba osobodde oba toyagadde era oli waddembe nga bulijjo bwe kibadde kibeera naye ku mulundi guno tubakubiriza nti tubeerewo kubanga okusinziira mu kalulu akaaliwo nga mwami Museveni agamba bamma obululu obukwata mu miliyoni 2 ayina emundu ayina ssente ayina amagye yalonda n'akulira akakiiko k'ebyokulonda kakati ffe abatalinayo yadde kintu tulina okwebeererawo ani anaatubeerewo tuteebeererewo anti atalina mukamwana yekamwana yekka eke babwe amagye poliisi mu bitongole byonna okutwaliramu ebyokwerinda abantu batandise okwera nga bavaayo nga bawagira bannayuganda nga baga tuli mabega wammwe kino kirikawa gavumenti ya mwami Museveni kakati nakutegeeza gye buvuddeko nti mu gavumenti ya mwami Museveni mulimu n'abo abalaba ebikyamu ebikolebwa mu bitongole munda ebyokwerinda poliisi amagye tulaba ne omuvubuka amanyikiddwa nga ampe yavaayo mu prisoni kati nno kigambibwa nti yasibibwa yakwatibwa si kigambibwa kituufu yatwalibwa naggalibwa naggulwako emisango kakati bangi bongedde okwera nga bavaayo okugamba bannayuganda nti tuli mabega wammwe gavumenti ya mwami Museveni kino kigirekawa nakugamba nti buli gavumenti yonna ebeerawo ebeeramu n'abantu abagirimu munda era bayinza okugiviirako okugwa buli gavumenti ebeerawo omuntu yenna nga azze kulwanyisa gavumenti tasobola kuva buvieri nalwanyisa gavumenti nga talina munda mu gavumenti amuyambako so nga kino kitegeeza ne mu bitongole ebikuuma ddembe mulimu abalaba ebikyamu ebikolebwa mulimu abalaba ebikyamu ebigenda mu maaso mulimu abalaba ebikolebwa nga tebabyagala kubanga abantu bakolako ebikyamu oba effujjo baganda baabwe bakitaabwe bannyabwe basengaabwe mikwano gyabwe beebamu nti ne bw'onooba oyambadde yunifoomu eyo n'okuba omuntu n'okola otya n'omutta olunaku lujja kukyenkyanga yunifoomu togiriimu ngozeyo gye wazaalibwa ku kyalo ne bw'oba toze gye wazaalibwa n'obaako gy'ogula gy'ozimba era ojja kusangayo abantu nga ggwe kati olina okubeeramu ak'obuntu kati olina okubeera ng'oli muntu bw'obanga otegeera n'omanya nti olwaliro leero yeesi nze ndi mu buyinza naye ekya bujja kukyanga siriimu olwama oli genda bagadde gayitinga nawo nga bagamba nti mukyala wa Jeno Alonda Nyakairima yagobeddwa ku ttaka naye nga singa bbawe abadde waali olowooza yandigobeddwako gavumenti egamba yasasula dda ssente tetunamanya kiva wa mukyalo oba ddala ssente yazifuna oba teyazifuna oba gavumenti yazisasula oba teyasasula kubanga gavumenti ebintu bingi bye tulabye ng'ejja eyogera naye nga bulimba bwereere so kati bino nga bigenda mu maaso bano abakuuma ddembe bavaayo ne baga nti amusigaleewo yes abo be batono ennyo boyinza okulaba be batono kubanga bakimanyi bweyogera bwe nti kiyinza okunviirako kalunsambulira so abasirise bangi kati bino mwami Museveni byagamba nti agenda bawa amasasi 12 buli omu boogera bino tekisoboka tayinza kugabawa era bw'oba weegendereza nnyo njagala otunuli abantu bakuma mwami Museveni bonna balina height y'emu bonna bafaanana eggwanga lyerimu bonna bali mu kkala y'emu era bonna balabika okwogera olulimi olufaanagana naye nga siri wano mu central golooza lwaki kiri bwe kityo kitegeeza bakimanyi nabadde nkola emboozi waliwo emboozi gye nakoze n'enkulaga nti mwami Museveni baakola ekikomera n'akyeteekako n'abantu be bwe balina okwenywereza mu buyinza bwe balina okwenywereza mu bugagga nti ne bazaala abaana beewasaamu bokka na bokka tojja kuva eri ojja owase wa mwami Museveni oba mutabani wa mwami Museveni tajja kuva eri agenda wase Masaka era beetambuliramu awo nga kitegeeza waliwo security eyaabwe nga bo ekikomera okubeera nga bye baliwo nga bo kati bano bino bye bakola abantu bangi babiraba ne bibaluma bannamagye nga bamu bannamagye abalala bapoliisi abalala baki era tutandise n'okulaba abapoliisi nga bavaayo nga bapondoka ku nsonga ya protest yes ensasula embi endi embi amalwaliro amabi ensoma embi byonna bikwataganira wamu ku bannayuganda oba oli musirikale oba oli mu poliisi biba bimukwatako era bibakosa era abantu abasinga okubeera obubi bandaba bali mu kitongole kya poliisi
Eke. Yes. Kasoke twala kwera nga twa ebigambo bya Fund Isaac ono. Captain Namulamba yavudiyo nagamfe tuli nammwe. Ku byonna bigenda mu maaso mugende mulondete mutya mugende mubeerewo mukuuma akalulu kammwe. Abannayuganda musibye mutya. Ekimala kikola ki? Ekimala kimala gana amawulire mbawa agoocha. Amanya gange bamputa Captain Isaac Sibaba. Ebintu byembagamba mutwale munga ebintu ebikulu. Enaku tubulayo ntono tubulayo enaku mwenda ekintu kikole ki? Ekintu kigwe. Naye bwe munaddeeyo nomwekobagiza era mujja kusigala nga mwekobagiza. Bwe munaaba mulemeredde okukikulembera tubakulembere kubanga obusobozi tulina obukola ki? Obubakulembera. Naye kino kyembagamba gana amawulire mugategeeza bannamwe nti banaye tumutya tuli mabega ewamwe we mujja ekigere we tukola ki? We tukyusa tusobole okununula abantu baffe n'abaana baffe n'ebazukulu baffe. Ena kano akakunga balwanyi bannanga abategeera nganze era abalaba Uganda nga bwetambula obubi nganze bwenjiraba. Balwanyi bannange bwebudde tukyuse. Bwebudde tukyuse. Kati nze ku kyalo bampita jjajja. Jjajja w'ebyobufuzi. Kakati oba ndi jjajja kati nkyasobola ogenda ku front jjajja ekintu ala ku front ng'abaana abato we bali kiki. Mbakunga mwenna bannayuganda. Bannayuganda mwenna mbakunga. Nze waliwo ekigambo omwana kye yayogera ekyannuma. N'agamba nti ayigiriza Lunyankole. Atayogera Lunyankole kale olondera kyayogera Lunyankole. Ate nga n'Abanyankole tubabeera nabo. Era bannaffe bannayuganda bannaffe. Owulidde? Nkunga mwenna abavubuka abakadde bakadde saizi yange mmwe bensoose n'abasoose n'embaga tusitukiremu. Bwebudde tusitukiremu. Nze bulijjo abaana mbayombesa mwatusala baana mmwe temulina kwerwanako temututerereza ffe twagira ate nga mu butuufu ffe twatandikira abakadde baffe baatugamba naye nga be batugamba Muzeeyi Museveni yabibagamba ngenda badde za federo yakomawo naffe twalabirawo ng'atulimbye nga ne bataata babalimbye ate bataata baatulagira twateeka mu nkola ffe nga tugondera abazeeyi. Owulidde? Naye mwenna bannayuganda mwenna mbakunga tuwe Bobi Wine akalulu tuteekeyo omutima obanga oli mulwadde bakutwaleko ku ppiki owe Bobi Wine akalulu. Kubanga nze mmaze okulaba oba nkiraba nga nkirengera nti oyo agenda okutuuza mu kibanja kyo kye batwala. Oyo agenda okubeezaawo mu mbeera yo emwanyi yo gye bagabana yajja ogizza. Kasooli wo atalina bbeeyi yajja omuzza. Ekijanjaalo ky'offe abalimi yajja okukiteeka ku bbeeyi. Edda nno byabanga bwe bityo batumanyi. Bagendanga okulima sizoni oba sizoni yagendanga okutuuka ey'emmwanyi ng'emmwanyi zimanyiddwa ebbeeyi. Olwaleero kitakyaliwo. Bagendanga okulima kasooli nga kasooli amanyiddwa ebbeeyi bw'aba ku 7 ayagala okukyusa ebbeeyi ayongeza bongeza tassa. Ekitaliwo leero. Nze nno kye nalaba era ne nkimanya bannayuganda bannange nammwe abalimi bannange abagamba nti NRM ebeewo. Njagala mulabe kino. Tuli bapakasi b'abasajja bano. Kasooli ne bamutugulako ne bamutwala ne bamala omukuba ne bamuzza ne batuguza 2500 kilo ne bamaliriza kyakyo ne bamutuguza 1200 ne bamaliriza buli kimu kwegamba Kasooli bo ne babeera bamufunamu bokka. Owulidde? Ffe tuli bapakasi bupakasi. Naye tulabe ku munnaffe Bobi Wine yaffe gwe tunaagambako nteeka tufuula bapakasi. Bannaye mumumpeera akalulu ku lwa Uganda ne ku lw'ensi yange nze Kaaya